ba tiktokers nga nziramu mwewe ekitiibwa muswala nnyo n'omwana omutongo ono ne mumulemerako ne mulemera ku mwana ne mulemera mumusuubira kwogera ki bw'aba takaabye musango obutakaaba omuntu olumwa ku mutima so si mmwe nkabe ye yekyalo ey'okuwaawaala waawaala. Tubugabanako ne Magi n'atuzaalira n'abaana abalungi n'abeera mukwano gwaffe nnyo. Tukola makula geyoleka gonna basiima ogenze ne wolikolere gwange biresimisa byokka basiima ogenze. Magi nkwagala nnyo Mukama akusaasire oluwalo lwanyi lwakulemye katukusabire. I really loved my mom when she gave us money and when she didn't have money. Either way, I loved her so very much. May her soul rest in peace. Bakwano baffe mwonna nze mbaniriza nnyo famire ya Magi Kiweesi kitalo nnyo yadde ffenna tufiiriddwa naye mmwe obuvune obubatuuseeko bunene nnyo. Mungu abatugumize wabula tusize nja kwebaza Mukama Katonda olw'okusobola otuwa obulamu ne tubugabanako ne Magi n'atuzaalira n'abaana abalungi n'abeera mukwano gwaffe nnyo. Neebaza buli abeereddewo Magi n'omwami we gwatuuse gwabadde naye abadde musajja mulungi nnyo. Mwebaza olw'okuba nti atwagadde nayaniriza abaana abasajja we batyo tebasangika yonna gy'oli. Nze nkubira salute mwenna bakwano baffe baganda baffe mwenna bwe tuzze tutambula Honorable Namere mwenna May maama wange Chameleon nga tuzze tetuzikiza pozi n'ekirala mu kukungubaga kuno buli omu akkirizibwa okukungubaga mu ngeri gy'ayagala kujaguza obulamu bw'omugenzi n'okukaaba n'okunyola ebbanga lyonna ly'ayagala. So mbasaba abaana ba Margaret mwenna mukimanyi nti taata waabwe yagenda mangu, so gwakyalina taatawo tosuubira mwana kubanga ye teyalina taata nga gwe gulina omukisa nga taata we alina bye yakuyigiriza by'osuubira naye amanye. Sooka weesimise Mukama nti gwe taata we yaliwo n'akuyigiriza by'okola ki by'omanyi nga tonnanenya mulala atalina mukisa. Ogosa abaana mubaleke babeere baana bakaabe mu ngeri gye baagalamu bajaguze obulamu bwa nnyabwe nga tebali molested. So mwebale nnyo bakwano baffe, omulimu gukyali munene, omwoyo gwa Magi agwummuza emirembe, ffenna atugumize wamu. Mwebale nnyo. Iwo nga kyaliwo batuyise nga mayanja famire zigenda kwogera nganzi. Magi nkwagala nnyo Mukama akusaasire oluwalo lwanyi lwakulemye katukusabire naffe twesabire. Bali mwebale nnyo okujja bakwano bange wetunaddola bidde obwesanyu n'abo wakapeera naye kati kankomaawo. Mwebale kitukola makula geyoleka gonna basiima ogenze ne wolikolere gwange biresimisa byokka basiima ogenze. Banange gwavaawo omusego butasiima balamu
basiima ogenze ekyo no kimmalamu amaanyi ne mu bikola byonna mwe Ekyalo nnyo ebya Magi katwala omukisa guno okusiima abakulembeze b'eddiini abasabidde mukwano gwaffe ono bakadde baffe n'abakungubazi ffenna mwebale kujja kwolekera Magi. Nabadde omuzindalo nagugaanye kuva dda kuba nga newala okubreakinga down olw'omukwano Magi gwabadde alina gye tuli ffenna. Magi Mukama amuwummuze mirembe. Ndowooza ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi oguwedde gaali mazaalibwa gange. Sooka nannoonyaako nanjozaayoza. Hello everyone, my name is Xavier Andre Mayanja. I'm 13 years old and I'm the son to my mom. Tambula Honorable Namere Mwenna May everything and loving our mother and paying for our school fees, and thank you Tada Falaso, Uncle Camilio and Uncle Rizzo for taking my mother for taking care of us. I love her so much. She has been with us since her the greatest day I get for Magi nalongo yange shikolo mema yange nalongo mfatti nawulire ne ba TikTok abo ndowooza kaŋŋambe tebaga simu tebalina magezi bansonyiwa okukozesa ekintu ekyo. Twali mu kaseera kazibu ennyo ng'oyinza n'okuyitawo eka ewuwo ne weerabira nti wano weewaanyi. Twabula nga batulagiridde home ya A+W nakyo yafuuse ensonga. Mbu maama Kamiliyoni yabuze maama Kasongo. Kikola kibwembula mwebe mubeera mweddala ng'ofiirika omuntu yalwala ddakiika buddakiika olwofe Sunday ne tutuuka bwe tuti. Batiktokers nga nziramu mwewe ekitiibwa muswala nnyo n'omwana omutongo ono ne mumulemerako ne mulemera ku mwana ne mulemera mumusuubira kwogera ki bw'aba takaabye musango obutakaaba omuntu olumwa ku mutima so si mmwe nkabe yeyo ekyalo ey'okuwaawaala waawaala. Banne ebyange byebyo. Amaanyi nnyo jjajja ate n'abazzukulu nga tulina taata na maama bannange kyennaku nnyo kiruma sina bingi byakwogera mama abeere namu. Ndi wano n'abaana baganda ba mukyalawo tukusaasira embeera gy'olimu kuba tugitegeera. Nsuubira ebigambo byange bino birina okutuukako ojja kukakkana bonaawe ku mikutu obadde obiraba nga biyitiŋŋana nga bikunenya lwaki tolabika. Nsuubira ebigambo byange bino bajja kutegeera lwaki toliimu. Tusaasira era tukusabira ogume. Tujja kusigala nga tutambula. Omwana ono byatamaliriza bye tunaaba tusobodde tujja kubimaliriza. Twebaza byonna by'omukoledde, twebaza okumwagala, twebaza byonna byekoledde abaana be bukya batuuka wano nga ba myaka 9. Obubaka bugenda eri Omulangira Nakibinge obajjanjabye yabadde bba obaweeredde Ssemwandu ekitasangika mu baami balala ate era ng'okyasuubiza nti bw'onooba otuukireddwa
ojja kwongera okutuukiriza. Twebaza olw'obulamu bw'omwana waffe bw'olwaniridde, tukusabira naawe obeere ng'okkakkana, ongere okumusabira awummule emirembe. Tweyanziza nnyo, tweyanziza. n'abantu bwe bategeeza obulogo kubakonyiwa ebibi byabwe. Oyayi waggulu ddala owayakulira amaaso g'Omukama okumutegekera amakubo ge, n'abantu bo bategeeza obulogo kubakonyiwa ebibi byabwe. Alleluya.